gonza mu sindika ya sente eri abaagalwa abo mu nnyaffe Uganda ng'okozesa enkola ya tap send. Enkola eno nnungi ate nga yeesigika. Kati genda mu ssimu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunga ku mpeereza ennungi mu kusindikira abaagalwa abo. Kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu. Abali mu UK ojja kufuna pound 10, Europe ojja kufuna euros 10, USA ojja kufuna dollars 10, Canada ojja kufuna dollars 10. Ate nga kino kisinzira mu nsi mw'oba oli. Kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abaagalwa abo. Okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abaagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Shukra Herbal Solutions Katwe faba akubuka mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde. Tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala. Tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu. Tulina eddagala lya kabootongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala. Tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke. Tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu. Ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti pills ezijjanjaba infections ez'enjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment. Tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga. Ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakugulirawo emikisa. Tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo. Kubira aba Shukra Herbal Solutions Katwe ku nooti 75844314. Beba Shukra Herbal Solutions Katwe. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Nyamba tonsinikira. Twavudeyo mugwanga mujje. Twanyumirwa. Yes. Yasama Ben. Nayenga abandaba, how are you doing? Onako olwaleero. Onako olwaleero nsookerewa banange today at 9. There is a video I'm going to run. Walaba omwami oli yali ne bakyala be omusiraamu wamulaba yakaba emmotoka ebbiri. Allahu Akbar. Lwaki ebintu bino mbise kakaya abakyala bano saabayise kubalaga nti mbagulidde emmotoka kubanga babadde n'emmoloka naye babadde n'emmoloka za wansi kati nga batakisi wabeera waggulu babalindiza mu mutwe nensalawo mbagulire kawundo zino ogole atolole nambe okukala Angu otolero na salamu. Jangan otolero na salamu.
njagala okuva wano waggulu osigaza ekintu kimu salaamu. Ajje wano nze Semakula nze nayina famire zange mba nsazeewo ekintu ekisalawo ajje wano olwamwatulera essalaamu mwakwate munne mu ngalo. Kati waliwo omukyala gwe nnina mu interview yavuddeyo n'ayogera ku nsonga ezo ng'agamba nti ye tagabana musajja Hajati musiraamu yagamba tagabanira ddala musajja. Topic eyo abakyala egenda banyumira nnyo saa zijja kubeera 3 ez'ekiro yagamba kansoke mbaweko kasampo katini then nzije nkomewo. Nawe oba oli awayinza okuba ku olwo lwe yabalaze toli we yamulaze munne. Naye ate era kati era ekyo kiba onati kati ono mukyala muto ate mukyala mukulu ye yandibadde anyiga nti waliwo gwe baaleese. Era ebintu ebyo byonna nekamba buulire nze kyensinga okwogera oba okugamba abantu wadde eddiini etukkiriza naye mu mutima ffe abakyala kiri tekiggwawo. Nze nga nze Aisha kyendowooza mu mutima gwange sisobola kulekayo kububa. Nze bbuba nnyina lingi nnyo nga gye nkomeza ate nkulimbe lyo nnyina lingi nnyo era sikkiriza kufumba na mukazi yenna ekyo haraamu. Wadde eddiini ekikkiriza naye nze mu mutima gwange sikikkiriza. Tokkiriza? Sikkiriza kufumba na mukazi yenna. Ate ne mukyala muto waba yagaanye okubuuza ku oli kituufu yali ose n'agaana. So kati omukyala oyo omulabye 9 PM ku Kasuku Live agenda kubajja. Waliwo ne Seeka bangambye ye Seeka yaani erinnya lye esimu yange eriwa Seeka bangambye yaani oba ye Kasimu yakulaba wano oba muyina bangambye oba ye Kasimu mbu yabadde awanda ng'agamba nti oba yadde agamba biki. Anyway, I'll need to look for that video nsooke njirabeko then I can give my comment but they say he was not happy. Anyway, olunaku lw'enkya nja kubeera nga nzija no abalina diva mwami wono muyina mulabye naye kansooke mubawe kadeni topic tugenda kuba tugitakulinga this week egenda kubeera very prominent. Tetugenda kukkiriza kumalaga bantu kuteesateesa ku Haji waffe Semakula. Tugenda kubeera nga tugitakulinga thoroughly. Naye abakyala nja kuba njagala okufuna endowooza zammwe but kyenategeddeko nti bate byaliwo byali bya just ekintu kyatambulira ddala n'ekigguka. So embeera yo bwetyo bweri omusajja gwe nalabye simanya aleeta bakazi be mu kamera abawadde kitiriaganabo gwe jangu otolere no salaamu nkugambye amaka gano gange koba n'ebisajja nebyo mubadde ki mu bihaji ebitayina mu bihaji dirioza kati kale azze namutolera salaamu lwampaka emitima ogigase salaamu bagikaka emitima gyo gigase mwabadde n'abakazi okutta bannaabwe bobadde togatte emabega oyagala bagattira mbantu nze amaka gano nze ayogera Haji gundi nammwe nno mutufuukidde ekizibu bamusajja mukulu ab'okuzamani eno mutufuukidde ekizibu ate nabagaana okuwasa obwana obuto naye temuwulira. Mbagambye ebbanga ddene mu abasajja abakulu myaka 5 n'omusobyo muve ku bwana myaka 22 obwa university naye muganye temuwulira. Bubase bakoze ebintu bingi bwe mweyogeza enkulu tenywa egenda kunyura mu kabuli enkulu tenywa gwosobola ki omwana ayinza okwagala oyo mwana agabe namulayo ku myaka era babagalako sente oyo ayina smart way nze agigonde njogedde era kasajja omejjange nakusaalira bangambye wasaalira mpozi era tasaalirawo erifujo tetulyagala mu ddiini kutendeka baana bwe nkulagidde jangu onoomuwa essalaamu nze nkugambye ebintu babikola bwe batyo kikyuse senga ffe abaali senga abakazi Allah be yawa chance nga batugatta gwe banagamba nkugambye Haji muganda wo pio muwe salaamu gwe wandi oti nga naawe obodde waka omukyala nakubira nagamba owange atokomawo leero nti ekisanja si kikyo leero ngenda wakabali
Yega anedda nti muneerero gye ŋŋenda gwe wandiwulidde oti ne bwe kibanga ekyo Allah yakituwa ekyengera tubagatteko ate tokisussa bwe kibanga Allah yatusitula tubagatteko ate tokisussa nnyo agasimanya amaanyi tosaala na kusaala oli ku bakyala basukka basatu gwe nettamo olio ebirala ebya Allah nga tobikola nze nkimanya njogedde babuulire kuwasa omanyi seeka aya egamba etya 2 3 4 Allah yatugamba 4 mbadde njagala okuna muleete nga tosiba mandela lwakuna ng'okweyesengo nga tomanyi kusoma Kurani era nga toliraba lwaki tomanyi kusoma Kurani ebyo byolabamu tomanyi kusoma Kurani n'okusala tosaala olaba mu byakuwasa mu Kurani olaba mu byakuwasa omuntu nga tosaala sala 5 tokkirizibwa kuwasa mukazi asukkawa omu yena okuwasa wandiwasizza ekiragiro ekisooka kiganye kyennyini farudu ekintu ekiri komparuzale kikulemye atodde ku bintu ebiri sunna ani agamba muno okuwasa abakazi abasukka mu omu farudu ekyani ekigamba nze nkolagedde amaka gano gange bali n'olaba n'ebisajja ebikulu ebitudda takibira n'ogamba bakati zaaki tebisadde mwe tugenda bafiira ku kasene generation yaffe erifu gye tuyinza ddikiriza mu ddiini eyo ddiini oba busiraamu bibadde bakola obusiraamu naye awo nga tuvuddewo ladies and gentlemen Valentine's Day is tomorrow. Hey, abantu bagenda kaaba. People are going to cry. People are going to cry. Ogenda linde bimuli tebijja naye nze Valentine kati guno omwaka actually guno omwaka buli lunaku olukulu oluliwo nange njagala bampe bannaye ngabye nnyo ngabye nnyo omuntu n'omukolera kidooli no ennaku nga zino bwe zijja nze sirina kye ŋŋenda gabanja mweweri spirit of love Valentine's Day nange njagala funako abakyala balekerawo olowooza nti buli kiseera balina oweebwa gwe nawe kola kati ate ojasanga omukyala ng'anyiize notampayo kantu ku Valentine oli amubuuze gwe wawadde ki gwe waayo baako kyowaayo naawe bakole ki bakuwe nga tonnakolima manyi bakolima naye ffe Kasuku Live olunaku lw'enkya tugenda beera wali ku Uganda Cancer Institute tugenda kuba tukyalira abamu ku bantu abali ku Uganda Cancer Institute awo abalina cancer. We are going to do a compassionate visit banaye neerabiro bagamba naye twali twagala mutuweeyokko ku bintu basinga kwagala byakunywa na byakulya apple juice watermelon carrots byonna ebyo bye basinga okwagala toleeta engoye tebali bwereere omayano egala bamanyira ninamu wano kiresu kyange ekikadde kiwe bajjajjaabo empewo ebafuuwa ekiro wano totawaana. So yeah, that's like WhatsApp ekyo tugenda okubeera naye nga nja kubamba wa timely updates ku buli we naalaba amaziga ngamba wa buli we naalaba amaziga ngamba wa. So tomorrow is a day ladies and gentlemen ebintu bigenda kubeerawo olunaku lw'enkya mugenda kwambala red mwambale black ffe nga tuli nga tubalaba. So Jackie ndowooza tuli ffenna nze naawe enkya ndowooza okiwulidde Fred, what you doing, baby? Yeah, baby. Yeah, what? Baby. Kampagare bikola. Neche kukunye Fred bwine nyo de kyabaddewo. Natwa mukama nala kye kugambye. There's a solution. There's a solution to everything, including that. Anyway, njagala genda ku KFM kwogera luzungu tugenda kwogera gwanga mujje. Before we go, Sandy amaze n'ayogera ku Shiba the Spice n'atutegeeza nti in all aspects on any given day Shiba singa Spice Dana kanzije kambagambeyo kino one, I'm saying this with a lot of pain because nile bipemba sagala kugenda nakuddamu on any day, on any time
in a minute, in a stage, Sheba is better than Spice Diana. Yes. I told you. Yes. On any given day. Any given time. Any given time. Any stage. Any stage. Sheba is better than Spice Diana. I will fall on my sword. Chembagamba ntinze either ndogera amazima oba nsirikawo luli wali opushinga show nedda show egenda kuba Spice ate nze muntegere bulungi abatulaba. Having said that, tekingana kuwa Spice business. Max playing for you this morning on the Mighty Breakfast. 20 minutes on to 10 o'clock. Welcome to the show in case you're just joining us. And of course, every Monday, we hang out with the incredible Kasuku. Yes. Kasuku, how are you? I'm very okay. How are you, Brian? How was your weekend? My weekend was good. I didn't have so much going on, but it was quite a weekend. Why? Arsenal drew. Man City won, Manchester United won. So now, yeah, this is going to be a special message to all Arsenal fans. On Wednesday, it will be 11 p.m. this Wednesday. Arsenal fans, celebrate Valentine. Enjoy with your baby girls. Make sure you have everything in check. Otherwise. But by Wednesday 8 p.m., make sure you have eaten, you have drunk thoroughly, you have nothing on you. Sit. In fact, gunompira tegweta galabira muchibanda. Kati dishes ajja tubirabira waka. Sit at home and be quiet and see proceedings. But Kasuku, you know we are going to beat Man City. We beat it. That is a far cry. What do you mean? Muruzungu Magaba, it's a far cry. I don't see it happening. I don't think it will happen. But we've beaten Man City before. Yes, you have in the FA Cup. Yes. Where you have pedigree. These people, anyway, we are waiting to see, but Arsenal fans, be steadfast. But Kasuku, have you ever gone to Old Trafford? I've not. Do you want to go? I do, of course. I want to go. When do you want to go? I think I would love to go when the new season comes again. So, because even me, I want to go to the Emirates. Yeah, I want to visit Old Trafford. Yeah, I want to go and watch the game real time. So that I get that feel. The only thing I have from Man U is an original jersey. Okay. Yeah. When I was in South Africa, I went to one of their leading stores. Nengulayo Mujozi, original. What's in it? It was 300,000. Yeah, that was $100. $100. No, this is why you. And also I see people telling me, Kasuku, you're overwearing that shirt. Do you know $100? Not 100,000, sorry. Do you know $100? Ozimanya $100. No, steka mu club. Olabe ngate 15 je tusulamu. Kanate you people you don't know. Ono mulamu diopo nga kwasamira loga an idiot of a man. A certified nicompomp. They are in Kamosha. Oshegera. So kujino emidala rubbish and nonsense. Rubbish and nonsense. There are a guy who bought a jersey for $100. What season was that? That was Chevrolet. Chevrolet, yes. Okay. I think I'm putting on Chevrolet. I think it's Chevrolet. Okay. Chevrolet. Yeah. But then Chevrolet yagenda man. We buy a big man. It's called money. But you need to understand. Chevrolet, I think, sponsored you guys when you were worse than that. Yeah. But now in David Moyes? No. Chevrolet. Chevrolet, I think that was the time. My jersey is not Chevrolet. It's a Chevrolet. So what is Manny wearing now? Oh, Manny is wearing what now? Eyambalachi. And kati tugobanye emipiira tuwangula.
Tetegereza these small things. So we are over winning, so you know. Yeah. Anyway, over the weekend. Speaking of winning, yes. Chameleon is not winning. Chameleon is not winning. Why? His show didn't happen. By the way, there are things that people, for starters, that show, you saw if you see that stage again, the way it had been built finally. Balloon. Tubita bi balloon olaba nga bolaba parachute ekikusika waggulu. I want to call it a balloon. So bwe bagizimye empewo be yazze yagikubye ng'egiza mu maaso. Kati jjukira it didn't have holes in it that when the wind comes eyita mu buyisi. So that is where in my thinking Beyaze force ebeera eriko beeti yastudde stage yonna. So they didn't do it like the way they do billboards. So if you see a billboard nga tebagisazeesazeemu obwo buntu, definitely when the wind comes nga nyingi, because the wind needs to go. So that idea, that's where the problem was. Stage? What was it? Steve G katugoje bade bakoze M5 because here in front it was M the stage, then munda nga 5 endless tunnel. Ngeri gye bade bagikozemu amataala ngekulaga nti it's an endless tunnel. Okitegeera. Then of course the balloons ade zigenda kubanga zaaka different colors with the screens in between. It was going to be a fantastic show. I think Steve is thinking of a stage now. I was with him there on Saturday night. Nga bajjawo ebintu babimaliriza obijjawo nangamba Kasuku sigenda. Buli kyuma ekibaddeko ku cricket oval tekiddamu linnyawo. Did he lose equipment? Of course, some of his screens zagenzemu amazzi and you know all those things. But he had insured the equipment. He must. So insurance came, did their calculations. Kalinoza bagenda ku negotiations. Kulaba how they can compensate him. Chechirungi kati omwavu yandibadde agamba banaye President Museveni government tuyambe. Naye abantu bafiiriddwa ebintu abachapati. Abenkoko. No, it's the truth. Kati gwomanyi nga nekuba chapati 15. Please leave us. Gwomanyi obuwowoolo obuva mu nkoko nga 2 nga balina obutunda. But Kasuku, are you having omanyi ebiwawaatiro 4? I mean ebisambi 400 thighs, chicken thighs. Drumsticks. The drumsticks. Gozimanyezo. So people are in losses, but they told me there is a law, the natural disaster law, that you can be compensated. Yes, it caters for those things. Kasuku. Yes, someone was telling me. I didn't know about it, but they told me there is a natural disaster law where they are supposed to compensate you. You will find that for all the natural disasters happening, supposed to be compensated for emotional. No, for losing business. Yes. It's only promoters that got money. So, but we want to look at the aspects of this show. One, enkuba yajja netonyawo. Omanyi nti it rained. Awali stage wokka. Kasuku, it was raining everywhere in Kampala. Omanyi gwo wakana. Bwebuziwa mwina kati nkunyonyola kati I'm going spiritual. Nkunyonyola eddogo gye likolamu. Enkuba yajja beti nezimbira waggulu wa stage bweti. Only the stage. Kuba cricket over waliwo abaalimu abatalaba ku nkuba. The rain did not hammer. Some parts of the cricket oval were as dry as the desert. They didn't say, I'm telling you the truth. Now, this wind that came was intended. Yajja nine dogo nade sirirabangako. Era nino omusajja wange yaŋŋambye nti kati eddogo nze ndimanyi. Era nanga nti Chameleon mino yebateeka sima abasiraamu bagenda soka basabirewo. Sima then Cardinal naye ajja because they are saying they are going to do prayers there. They are on going Friday to cleanse the place. Yeah, to cleanse the place. When is the concert? The concert is on 24th Feb. 24th Feb is yes. It will be a Friday. So they are going to pray this week. This week on Friday abasiraamu, then ku Sunday the Christians will go and pray to cleanse it, to cleanse the place. So people are saying it's not witchcraft. Where are they praying? Omusajja yangambye nanga Akasuku eddogo nze ndimanyi. Because ekidadde kyasooka ne kikwata bwekiti just above the stage ngubuulira. Then all of a sudden nejja enkuba nga nnyingi erimu ne ice
neyola stage vup negitwala negikanyuga eri shefi But Kasuku nkubuulira it was witchcraft eddogo mu ggwanga mujje namusaya nannyonnyola nangamba Kamili alina ebigere by'abantu byazaalinnyalinnyako. So there are many people who are not happy with him. Era nanga Kamili alina okubaako abantu beyetonda. So you mean all the witchcraft from several people eventually combined. Waliyo ne ba promoter bataali happy ebyo ebivulu be baali balina obikola. Kamili n'abiguza abantu awalala. Yes. So it was witchcraft at its best. Witchcraft Pro Max. Oba kitegeera eddogo liri lyennyini walaba ebire they were dark. The nimbus clouds, they were dark. They are supposed to be dark. They are not supposed to be black. Chenkunyonyola bulondo. Do you know how witchcraft works? I once saw a witch on CCTV. That witch. Omanye Mulondo, some of us have been there. Where? We have seen witchcraft firsthand. Have you ever gone to a sabo? I've ever gone. To do what? To see what happens there. Have you ever seen a night dancer? No. Kati nalinda byeko musezi. Yabasazi webabeereyo ewaka muswage eyo. We went to cover when I was working for Red Pepper. You saw live the musezi. Nkugambye omusezi ayiza okulya ekisambi ky'omwana. Naye Kasuku. Chenkunyonyola nkubulira. Do you want the conversation? You don't want it. Ongamba nengenda if you don't want. Nkubulira bintu first hand awakana. Did you see the musezi eating? Kati omanye you people Brian mumanyidde bino ebyokwata sima yagenda awo abantu betegese biki. These people the night dancers balinga abo balogo. Oyogera naye naga nti atofaayo jjajja agenda kujja ku ssaawa ngezi gwe beerawo ne kamera yo. Jjajja najja ne bagamba tukuziniremu ne bakuziniramu. Omanye Brian mumuwakana. So fetwala abasezi nabakunyonyola abasezi ekitambo kyekukuba ate balina engeri bakikolamu bebajja ne bako in English tambos tambos hits you. So we cannot rule out witchcraft. It is highly placed in this concert. So question. Yes. Who could guard Chameleon? Is the question. Wakati gwe kankubulireko Brian Mulondo. Gwe manyi nti ebyo bintu by'eddogo okumanya gye ebiri. Nze nakabira ab'emirundi egi esatu. Nakolako ko shoku Georgina. Georgina ene gundi. Erubya. Nakolako shoku Georgina. Enkuba neetonya. Omusajja anajja nanga akasuku njagala emitwalo 10 n'egi. Naye soko sasuleko 10 nkwate enkuba eno. Ngenda jita kusawa 7. Wallahi omusajja yakwata enkuba kusanga 10 n'ezi. Enkuba ennyingi. Ne wakala. San. Ne wajja omusana. Abantu ne bayingira nzijukira gundi yasembayo yimba kusaasira oyo. Catherine Kusasa yasembayo yimba. Bwe yayimba shonegwa. Shobe yagwa bati enkuba neeyika Brian. Awala twaliyo kubina ebivulu bya bino Smart Baba TV Baba Radio. Omusajja n'atugamba eye Busoga n'aga nti enkuba yammwe ngikwatidde mu Busolo. Kasitamba gamba nti bannaye omusulo sikyasobola gusiba. Mutandika okuzinga sho n'atuga nti ku 6 sho ino okubanga ekoze eki ewedde kuba eddogo teetera yingira lunaku lulala. Bemuga nti enkuba mugikutte leero temusobola enkya mulina kudda mugikwata nti ngikwatidde mu Busolo. Ye n'agamba embagamba nti njagala fuka mutegeere. Kanituloza byasaaga ziba ziyingira 5 manyaba babandi bo balowooza balina kuba 8 9 seti namba. Omusajja nga alinya ku stage omusajja nga ngamba kasuka omusulo gutandise okumpitamu obukuba nga butandika otonya. Bwe yagira n'angamba ngenda fuka nga tugoberera musajja obuza nga basima ogenze twali naye. Bwe yafuka baati enkuba netani. Ate sho yeeyongerayo. Sho teyeeyongerayo. Ebyo nze nalirabiddewo nga ddogo. Tewali kintu kirala.
naye omusajja oli yanyinyonyodde nanga Kamili alina okubaako abantu batereeza. But now, era Kamili baako abantu bootereeza. I saw Gravity saying it will not happen. Kirabika okuba nakyo kikwatamu. Naye kati jjukira ne Kamili alina okuba ng'alina abantu be nga yayogedde dda nabo. Tosobola kuba ku top myaka egyo gyonna nga tokwatamu. Nze kikubuulira tekisoboka. Tekisoboka. Va ku bino ebintu bye beewunza mbu sima buli kiseera mbeera mu church. Abaana baloga mu mulondo. Music industry ffenna buli wamu. Music industry basuubuzi bakigwagana amaduuka eyo wansi mu kikuubo. Abantu balina ino obuntuntu bwe bateekateeka waawo. Ogenda omusajja edduuka eryo erikola. Kati go what explains omuntu okubanga obadde okola kyekimu olwoba esadde n'ogwa omuntu omulala n'atandika okukola. Kyenkunnyonnyola tuli wakati mu ddogo. Tuli kutte tuti. Tulinywezezza tuti. You have to be steadfast. I know in offices, government offices, yes, people do witchcraft. No, ate kati munono nkyalina kyennyongera okugamba. Sina. Abantu beebuuza ddiiru zonna waaki mulondo yazifuna. N'akola Stanbic Schools, n'akola NSSF, n'akola Joe Walker, n'akola Prudential, walk with the mulondo, ride with the mulondo. Dogo. Yeba naye gundi yabadde annoonya, wali omukyala wa gundi yadde annoonya. Owa Bamplav. Jangu twogere oluzungu. Wakaddemu ka Bamplav ako buli wenkalaba beeti. Omutima tu. Kaliwa. Bakayita batya nyaka pumula yali wanti. Njabba kulaga. Naye lwakuba nti bakyala bakulu. So so I don't share the blood of so no byebyo. Now twina ne Nisenry. Bana Nisenry tugive one. Okay. Naye kayimba katukabawe gwanga.
The Mighty Breakfast stay coming in from the Kid Laroi and Justin Bieber. Kasuku is in the house. Kasuku, before I let you go, Nis Henry doesn't have food. The man said he's broke. Nis Henry is not broke. He bought a table for Gwanga Muje. Now, if you had the money to buy a table for Gwanga Muje, anyway. So he's doing it what? Bagamabatia? Popularity? Cheap popularity. Oh, anyway, you know, strange things happen in this country. How much is the table for Gwanga Muje? I think it was about 2 million, 5 million. But he bought it for other and people. The tables had sold out. Now, that's also possible. But then if he bought it for other people, those same people should come to his rescue. But is Nis Henry broke? I don't know. Because, one, his music has not been, that people he has written 4 songs these days. You can see. Now, let me ask you. These writers, most writers don't, is it that they don't know how to write for themselves? They do, but you see, with the music industry, the moment you a producer no yimba, abayimbi nga bakuwalana. You a songwriter no yimba nga bakuwalanirawo. Daddy Andre. Uncle Tidde. Baku, the things going on in the music industry. You will get shocked. And the good thing, the whole of last week, they surfaced. Bulijjo mbagamba. Bruno K avayo naga posting abantu, the people don't reciprocate the love. Big guy na avayo naga nti bannaye. Kenzo tumusaba contact tazireta. But I give you contacts for what I also support. Echo nacho chili. I went and worked my contacts. You can work your own contacts. Kati echo nacho chili. And he was saying he's speaking for so many people there. Kadi neni nsenwe na avayo na aganti. Bachariwe wona ya yogera nabo teria mutasa. Now these things I used to say them. And I would say, Kasuku, you a hater. Yeah, I could just sit and I say this Now you're posting Ninsen. By the way, there's something I want to submit on Ninsen Roy. Ninsen Rakuanti, okay, those things but at the time then he was not an honest man. That's why some things happen to people. No Sirika. I dealing ako na ye Ninsen twatulanga na ye. Natunya na ye wala ji wali kugundi ku Oryx bukotoka ti yali engine. Natulawo nenda usi bebe kulu ono DJ Brian Ting DC ngatubeerawo. Gundi ne musayininga bano basali. Ne bamusayiningako. So he's not an honest man. There are certain things me I know and see. So sometimes when I talk about certain things in the music or entertainment industry, don't just open your mouth. Today the things I talked about, all the years behind are coming to the surface. And people are telling me, Kasuku, Orimulanzi, you a prophet. I'm not a prophet. I'm only saying things that you people choose not to see. So we should treat Nis Henry with the contempt that he deserves. He might be genuinely broke because he has episodes of broke and rich. He has not had some serious music going on. Last year actually Chimutasa agenda America. So he could be broke. I don't know. But anyway, it is what it is. Yeah, every man for himself, and God for us. God for us all. Kasuko, I want us to sign off. Yes, we got to go. I want to say congratulations to Andama Peace and Patrick Andigo, who are graduating today at Makerere, Bachelors of Law. Do you know that I'm graduating this Friday? Party. We're going to have a party. You need to but I want to warn Makerere. The dream has been the tent. You people can't tell us we can't take photos. That is being what? There are no phones. They don't allow said phones. No phones, no photos. In the tent, do you know how we used to say the goal is the tent? So I'm going to be Brian ngena kuita ku Mary. They are people saying, Kasuku, there has to be food. You can, when you have your degree, don't do a party, be mature. Me, I have to do a party. Whether you want or not. Kasuku, sign out. So, we the educated and learned, we got to go. You can have a day you want. We are not your relatives anyway.
Yes. So guys, that's like what's up. But now, thanks for watching my videos, subscribing, not skipping it. But one work a sente kola bomwezi no gama nti ebyana bino lwakuba olusi bimanyira naye bikuyiriddewo omubiri nafe ku bamplavu kitambula temubuuka bulango because when you don't skip those bulango you give us money to give you more. Thank you. Yeah, that's how it works. Oh my God, we like your video, but you are skipping bulango. Idiocy. Linda. Who's spat in your porridge? Okay. Linda, how are you? Who's spat in your porridge? Linda, what plans do you have for Valentine? I'm going to be working. Standy, brand vampire standy endala. Yakutuse. How did you break it? Manage, brand, the stand broke. Then Linda, you're looking you good. Took my stand, you broke it. Your skin is smooth. I have been detoxing. Sure? That girl taught me detoxing. And then, detoxing is actually very good. For everything. It removes everything. Are you sure? Just go. So, Linda, tomorrow where are we? Oh yes, tomorrow, after the beat, I'll be doing Maison Noire. Maison Noire je bagamba sima abaletala zanya nga sira zanya. You molecule. Yali molecule? No, Ugandan said molecule. Nenze ebyo bintu sibitegeera. I'm not doing the molecule before. I'll be at Maison Noire, and then after Maison Noire, I'll be at La Terraza. Then I'll come to a KFM direct. So but what are you doing for Valentine? You don't have a Valentine? No, I don't have a Valentine. Well, as you can see, son of Namukasa is wishing you a happy Valentine. But you can send me flowers. Color pink, yellow. And I want brand this business of flowers. So flowers even have differences. Happy Valentine to you. Happy Valentine to you. Name? How is it possible that you don't have a man every day? What's the truthful in your So guys, that's like what's up. You can have a day you wanna have. Bye bye.